tebayambira ddala amaka amangi amalungi osanga nga security yaabwe balina abayambako abakwatirako n'akulaga nedda wano mukyala wakoze ensobi nedda wano mwami wakoze ensobi oversteppinze ddayo emabega kirowoozeeko saba ekisonyiwo yogera naye muwulirize sirikako naye ayogereko kati ebyo we need a lot of external help and we also need to evaluate neka mu budde buno kubirako ya counseling couple counselor wo boba tolina munoonyeko mubirowoozeemu mubuuzeeko why do I hate this man namwagalako lumu counselor kiki kati I hate him I don't even want to look at him mwena emyaka 15 kale tugambe 7 mubadde mwena emyaka 7 mweyagalako the first 6 months you know gyonna the 6.5 mulowooza ne yagenda okubayamba okugibridginga finding a solution to what is making you collide. Muyinzo jisanga na the few hours you sit together going a counselor na couple. It's not that magical. It's not that magical that in 2 minutes somebody can know what's happening. But most times they trigger something inside you to begin a conversation. Omanyi bino ebizibu bye tuyitamu ebingi bivawala onakolako kino nekipayiringa temudiringa nakyo oba kya communication you keep a lot of anger, you keep a lot of hurt, and in the process it becomes cumulative. Mujja kwesanga nga you're starting to resent each other. Luli wankola kino nensirika olulala nokola kino nenkusirikirira kati ojja kwesanga munyigidde ddala mwagala kuttagana naye kyava kuki kati kansala kyakuyambako kulaba oli bwajja n'akuyambako akutegeeza kyava ku kino ne muddayo ne mudiringa ne root cause ya problem kati awe mutandikira okumendinga things naye you both have to be willing parties zombi ziniya kuba willing to work on this sinkanye couples nga only one person wants to work on it yalwanirira okulaba ng'oli yabivaamu dda yayagala yekolere bibye oba afuneyo abalala oba ekyo kimenya nnyo. So how does such a person deal with such a situation? Well, you have to come to the reality of it. Who? The person gwayagala ennyo kikolako. You have to come to the reality that my partner doesn't have no kolozya. If they don't want, then where am I pushing it? Pushinga kumukkiriza naye ayagala okwegatta ku side yange tutambuze. Oyinza okikkiriza ntayagala nemanya nti this marriage nokiwanirira wekka ate ng'okimanyi ndwana nzekka mwebali era amala emyaka ye 35 ng'alwana yekka paka waluzinga bati oba wajiwininga oba wawininga kuba Katonda ayanukula ye Katonda akola nnyo era bw'okikkiriza nti ndize am alone in this kati awo osikingira supernatural help ono wa Katonda nyamba omukyuseemu oba nosikinga help ku side ye sengawe oba kojja nyamba yogera naye ebiki naye ng'okimanyi nkirwana nzekka kati other people when they get to know that I'm alone, I'm fighting this alone, they're like, what should I do? I can join him and we both give up and we fight, we fight each other. You both fight each other then or give up on the relationship. Yeah, true. But that's very dangerous because there are people involved in your relationship. Omanyi relationships zino naddala za romantic relationships toli wekka wakiri mu dating oyinza kuba muyinza omma mwembi babiri mwekka naye mwe mugendera ddala mu marriage kati mulimu abaana mulimu relatives mulimu bangi abali benefitinga ku mukwano gwammwe kati olino kirowoozaamu nnyo temukikaka nnyo ate ne mukubagana ne muttagana ne mukola ki bino bya domestic violence bye tulaba amazima oli n'agenda ku mukyala we n'amutemaatema n'amutta kati awo oba ogasiza ki eggwanga kati you need to think, you need to help each other, see who is willing to work on it, and if there is even 1 ounce of will for both of you to work on it, that's a good start. Mutandika kati gojja kutandikirawa gwotandikirawa kiki kyoyagala nkyuseemu kati agamba ekyo kireke kati mutandikirawo nga bayambako ne Mukama nga abakwatiddeko naye bisoboka bisoboka mu kaseera kano nga fena tuli in one enclosure conversations ki ezina okuba ku mmeeza eziyamba okutwala family in a relationship eno maaso
conversations mu budde buno buzibu kubanga buli omu abayogera ku corona. Otekako amawulire tuteekako president najja n'ayogera byayogedde otumala ne tubidiscussinga ne muva okwo ne muteekako lawyer ayogera ku corona ne muva okwo ne muteekako pastor ali ku corona nga buli omu ali ku corona nammwe bwe mudda ku corona 100% mulina ojjogerako kubanga ekaminga emotions zammwe ne mudiscussinga kati gwe kyotidde nnyo kyekiki nze kyentidde nnyo kyekino mulina kudiscussinga corona mugidiscussinge naye si entirely 100% naye ovudde ku kya corona mulina okudiscussinga ebirala nga bisurroundinze corona naye relationship yammwe kati finances mukadde kana aka corona finances tuzimanijinze tutya ekirungi kyamwasuze mutya ebyo byonna mubituleetera ku TV zaffe kati after the show ne mutuula ne mudiscussinga bali bagambye batya nefesi bagambye bati nefesi situation yaffe eri bweti tufitinga mututya kati finances tukoze tutya kati we are running low ata muno wakugambira toleta mbozi za sente kati kubwavu bwe nina toleta mbozi za sente kale tujja kyogerako ng'omuta ng'osooka omuwumuzaamu omulinda mood ng'etereera omuwumuzaamu naye kikulu nnyo okulaba nti musetinze time endala kubanga by the time you're bringing it up that means you have a reason you brought it up si kyekyo by the time I bring up finances waliwo ensonga yange njagala twogereko ku finances kati bw'okiviirako ddala those are the underlying issues ebireeta obuzibu mu maaso olaba nenspendinga nengula buli kimu online nga gwe toapprovinze that it's good kale tokyagala kati nkitegeera I appreciate I agree naye when can we discuss it can I bring it in the evening can I bring it on Saturday ne mukola appointment ndala eri comfortable ku ye we will see we will see oba tubireete nga eno period eweddeko lockdown eweddeko nga ne sente zitandise okujja kati akakadde osooka n'omulekamuko naye olulala nodda ne reason why you need to discuss it kubanga it's crucial finances cannot be ignored 100% naye eyo point ya finances only naye applying to everything oyinza okujja nomugamba let's discuss maybe the well-being of our children in the house what should we do how should we keep them engaged how could I like ebyo bijja kujja naye time is going and the children are wasting most of their time they've not done their holiday work you're seeing them there's a lot of things they could be doing which you could be discussing amongst yourselves give him time or her time and then bring it up smoothly buli omu alina engeri gyayogera ne munne oba omumanyi waliwo obwo obudde bw'omanyi nti kati Farida wrong time sajja mukwatako kati n'okaleetako mu ngeri yo naye tomupressinga nnyo ate because when you press somebody too much they get resistant they bring some resistance kati omulindako n'akakana n'okizza kati we need to talk we can't and wait then for corona to that end. is when you become nagging some people nagging as a very kugamba I am being caring njagala kulo obulungi bwa family bank is the reason I'm doing this oli munalabanga gwamu nagginga I think it's because the way we put it the nagging part is because the way we express it it's not in how you're saying it it's the way you're saying it if I come and say I need this I need that I need that's the nagging part but if I come and explain calmly you come, you're there, and I'm explaining. The reason I want it is not to disturb you, to interrupt you. You can finish your show, finish what you're doing, but at some point of your convenience, I would like us to discuss ABCD for this and this reason. Honestly, there's no reason for someone to run away from that, unless they always know there's a quarrel at the end of every discussion or something. Every time they hear, we need to talk. We need to talk is dangerous. What did I do? You start to think, okay, what did I send anybody a message? It is always the negative that comes up, but most of the time ekiba kituba tunoonya mu moment eyo is usually good. Ne bwebanga nina ensobi gye nakwatiddemu it is because I want us to settle it. Otherwise when basaagala I won't even say to you nja kuba kutunira kizimuzimu buli wenkuyita kole masa okulinnya akagere nenkafootola. I don't want to talk about it, but if I tell you let's talk it's because I want us to mend whatever it is that is disturbing us. And sometimes it's good to explain the reason why. If I come I'm saying let's talk, you don't just leave it at that. You can begin with you've
you've not done anything wrong, but I want us to talk, so that the person calms down and relaxes, not thinking that there's something I've seen which I want us to discuss. So that know your person and communicate in their language. Don't scoop them and they collapse before they reach the topic. There's a business proposal I want to tell you about, and you guide me. Then Kalino kapixing up. There you come running. Okay. Yeah. There's something kumwami no muchala who is supposed to be pushing for interests in that as a family. But let's say that when we come back. Kuliko aino kuba it's collective responsibility. Okay. Yeah. Yes, Nine Elizabeth Kingonzi Mugisa Muchara Mufumbo arwanira nnyo kulaba nti family ziterera naddala mu kiseera kino where domestic violence is on the rise, because people are not contented we bali mu kiseera kino. They want to run but they have nowhere to run to come out of